Weewaawo ntendeza Kristo era nebaza Katonda olw'ekirabo eky'obulamu kyawadde ggwe wamu nange kubanga kyasobola okwatulira ddala nti Yesu ye Mukama nga bulijjo amanya mazima Kenneth era njagala okubuuzaako ggwe yenna muganda wange mwannyinaze atwala eddaala okwekumira mu byawandiikibwa. Nako olwali tugenda kuba nga tutunulya nga tweyongerayo era mu kitabo kino eky'Abefeso nga tutunuulira essuula ey'okubiri wamu ate era n'olunyiriri lwe tuyita olw'omunaana nga tugenda ddala mu maaso n'okuba nga twetegereza ddala ensonga zino nga tuzinnyonnyokera ddala. Nga bulijjo ngenda tandika nga nsoma ekyawandiikibwa ate olwo tutandika okuba nga tukinnyonnyola. Tutandika okuba nga tukinnyonnyolera ddala bulungi ofuna amakulu ag'ensonga agali mu ekyo nno ekyawandiikibwa. Tugamba nti kubanga mwalokoka lwa kisa lwa kukkiriza, so tekwava gye muli, kye kirabo kya Katonda. So ngenda kubeera nga olunaku olwaleero ntambulira ku nsonga za mirundi ebiri wansi w'omutwe gwe tuyita twalokoka lwa kisa lwa kukkiriza. Twalokoka lwa kisa lwa kukkiriza. Ekitundu ekiddako awo mu lunyiriri olw'omunaana Bayibuli kyeyita nti so tekwava gye muli, kye kirabo kya Katonda. Tujja kuba nga tukikwasaganya mu ssomo erigenda okuba nga liddako lye tujja okutunuulya mu lunyiriri olw'omwenda olwo tuzingira wamu 8 ne 9 okubeera nga tugusiza ddala ensonga zino. Naye jjukira mu ssomo lyaffe mu masomo gaffe agaasembayo amangi ge twakakola, twasembayo n'olunyiriri olw'7 era twamaliza tulaba ekyali ekigendererwa ekikulu eky'okuba nti Katonda yawa obulamu obw'omwoyo abo be tuyita abanyazi, be tuyita abatali bawulize, tuyita abazigu, n'abagolokosa n'abatuuza wamu ne Mukama waffe Yesu Kristo mu bifo eby'omu ggulu, era n'ateesa okubeera nga alaga Bayibuli kyagendera ddala mu maaso n'okuba nga eyita mu mirembe egigenda okujja alyoke alage obugagga obusinga ennyo obw'ekisa kye mu bulungi obuli gye tuli mu Kristo Yesu. So kaakano wano tugenda kubeera nga tutandika nga tutunulya olw'omunaana. Olw'omunaana lutandika n'ekigambo eky'okukwataganya. Bayibuli ey'oluzungu ekiyita for nga bw'osobola okugamba mu y'oluzungu for by grace, n'ey'oluganda egamba kubanga. So kubanga kigambo kya kukwataganya nti kikwata obubaka gye buba buvudde ne kikwasaganya n'ensonga eyo eriwo kaakati nga kikutwala ku nsonga eddako. So ekigambo ekyo eky'okukwataganya kye tuyita kubanga mu bulambulufu obw'ensonga kituyamba okulaba entambula ey'okunnyonnyola okw'ensonga nga bwegenda mu maaso. Wano we tukirabira nti kubanga kisongera ddala ku nsonga ey'okuba nti Pawulo kaakano yali akomekereza ebyo bye yali asomeseza ku nsomesa ez'ekisa omuli ensonga ey'obutaliimu obw'abantu, okulonda kwa Katonda okutaliko bukwakkulizo, okununulibwa okw'abalonde, okuyita okw'omwoyo okutaziizibwa, wamu okwo nga kw'otadde n'obugumiikiriza obw'abakkiriza. Naye njagala okubeera nga ku mulundi guno ate mu kuba nti tuli tutunulya olunyiriri olw'omunaana tutunulye ensonga eno ey'ekyawandiikibwa kino ey'olunyiriri luno olw'omunaana kubanga tugitemaatema bufi ku bufi, tuginnyonnyokere ddala nga nandyagadde tutandike n'okwogera okugamba nti mwalokolebwa. Tugwanidde okujjukira nti Pawulo abantu ababeryeberye
byali atunuulidde newankubadde nti ebbaluwa eno naffe etugasa era n'emirembe gyonna ekigenda okuddawo igenda kubanga egigasa. Ne tulina osooka okutunuulya abo bye yagenderera okuwandiikira abaali mu biro bye be tuyita Abeefeso. Yagendera ddala mu maaso n'okubawa ensongamu n'okubannyonnyola butya bwe baali bagenze mu maaso n'okuba nga balokoleddwa. Ekibuuzo ekikulu eky'okuddibwamu era abasinga kye beebalama kye kibuuzo kigamba nti baalokolebwa okuva mu ki? Baalokolebwa okuva mu ki? Tujja kizanga nti abantu abasinga ababuulira enjiri yaabwe ya luzizi tusobola okugamba nti ebulamu mu kuba nti tekwataganya nsonga, tetunuulira nsonga, kwaba ogamba nti baalokolebwa. Ekibuuzo kiri nti baalokolebwa mu ki? Baali babadde ki? Ebyo byonna bibuuzo bikulu byakwebuuza, n'ekibuuzo kisinga obukulu balokolebwa nga baggyibwa mu ki? Kubanga bw'otandika okubuulira abantu enjiri nti mwetaaga okulokoka naye nga tebategedde kiki kye balina okulokolebwamu, abasinga era bajja sigala nga beesuulirawo gwa nagamba nga tebafaayo, kubanga alowooza nti eno njogera ya bulijjo mpulira abantu nga bakikozesa. So gwe abeera ayigiriziddwa obulungi gw'ogwanidde okuba nga ate bw'obaako bw'otuuseeko oba bw'obuulira oba olina okuggirayo ddala ensonga nti lwaki obulokozi buno bukulu. Kubanga singa omuntu tafa ku nsonga eyo ey'ekyo kye tulokolebwamu, amazima amatuufu newankubadde omuntu oyo asobola okuyita omubuulizi ow'enjiri naye enjiri ye ebeera tesonga ku nsonga nkulu. Kyolaba ekigambo okulokoka oba okulokolebwa kaakati kikozesebwa mu ngeri ey'okubalaata. Oli ng'agamba muganda wange mwannyinaze ondokodde, naye ng'ategeeza ki? Nti kubanga lwamuwadde airtime, kubanga lwamuwadde ku ntambula, kubanga waliwo abadde amubanja, ono najja n'amusasula 10,000 ekibadde kimubanjibwa, oba abadde mu lutalo, obanga olutalo olwennyini yalutandise, bali mukuba miggo, bali mukuba bikonde, then oli najja n'abatawuluza kati n'agamba muganda wange ondokodde. Mu ngeri ya bulijjo bagamba ontaasizza, kyekintu kyekimu. So enjogera eyo ey'okulokoka mu ngeri y'okuba atya ey'okubeera ng'abantu bali mu lusaagiriro, bali mu kubalaata, tebaviirako kulaba ensonga enkulu, obukulu obw'ensonga okuba nti beetaaga kino kye tuyita ekyobulokozi. So tugwanidde okubeera nga tujjukira nti bwe tunaaba tunaabuulira obulungi enjiri ne twawuzaamu ekigambo kya Katonda, tugwanidde okutandika na Katonda y'ani. Watali muntu kutegeera nti Katonda y'ani, nti ye mutukuvu, mutuukirivu, yeebeezaawo, teri amulagira, yeeragira, yeegulumiza, nti asukkuluma ebintu byonna mu kitiibwa n'obuyinza n'amaanyi, tuba tetunabuulira njiri. Omwonoonyi alina osooka n'ategeera Katonda y'ani. Tali nga ffe, teyatondebwa wabula yatonda, talagirwa, ffe tulagirwa. Talina ntandikwa newankubadde enkomerero, ffe tulina entandikwa, tulina enkomerero. Tuli balya mmere, talya mmere. Ye yatonda byonna era yabibeezaawo, ffe tetwebeezaawo, tuli bitonde bye. So ensonga ezo omuntu bw'azitegeera n'ategeera amagezi ga Katonda n'obukulu bwe, ekyo kimuyamba okubeera nga afuna ekifaananyi ekyawaggulu ekya Katonda n'ekitiibwa kye. Then olwo tuba tulina otunulya omuntu ye y'ani, tumaze otegeera Katonda. Omuntu Bayibuli etulaga mu Baluumi 3:23 nti yayonoona n'alema n'okutuuka ku kitiibwa kya Katonda. Era empeera y'ekibi Baluumi 6:23 kwe kufa oba okuzikirira. Okuyita mu Adamu bonna baafuna okufa kuno okwajja olw'ekibi ekyajja mu nsi. Nti tewaliwo mulimu mulungi gwonna omuntu gw'asobola kukola, tewaliwo bikolwa, tewaliwo neeyisa oba nnyambala. Ebyo si bibi byakola, newankubadde nga bikoleddwa nga birungi, tewaliwo kintu kigambibwa nti kirungi nga kiva mu mikono egy'omuntu atannazaalibwa mulundi gwakubiri nga kikkirizibwa eri Katonda. Era Mukama waffe okuyita mu nsomesa mu Matayo 7 alaga nti omuti ogutabala bibala gugwanidde ekintu kimu kutemebwa na kusuulibwa mu muliro. Abantu bonna batali mu Kristo gwe muti ogutali mulungi ogubala ebibala naye nga gubala ebibala ebibi kubanga muti si mulungi.
era alaga nti waliwo n'omuti omulungi ogwo gwe gubala ebibala ebirungi. Omuti omulungi ogwo gusonga ku bantu abaazaalibwa omulundi ogwokubiri. Era bwe twogera ku muntu tugwanira okulaga nti omuntu yenna wabweru wa Kristo talina kantu konna kalungi kagwanira okuva eri Katonda ali mu busatu, Taata, Omwana n'Omutukuvu, Katonda affe oyo omutukuvu. Tuba tugwanidde okubanga mu kubuula enjiri tulaga abantu ti naye masekkati g'ebyo waliwo Kristo eyazaalibwa omukyala atamanya musajja yenna, eyatambulira mu bulamu obw'obutukuvu n'akuuma amateeka ga Katonda, ataaliko kibi, ataasobya wabula ku ye, ye yeetika ebibi byabo bonna aboonoonyi ne biteekebwa ku ye, n'atwala obusungu bwa Katonda bwonna obwaligenze ku boonoonyi ne buteekebwa ku ye. Oyo eyali ekikumi ku kinaakyo Katonda, kikumi ku kinaakyo Omwana w'Omuntu, eyafa bwe yafa ku musaalaba n'aziikibwa, oluvannyuma lw'ennaku 3 n'agoloka okuva mu bafu. Kaakano atudde ku mukono ogwa ddyo ogwa Kitaffe ali mu ggulu, era yagenda okuba ng'akomawo okulamula abalamu n'abafu. Omuntu ebyo ng'amaze obiwulira, kye tuzaako kye kino. Ogenda kuddamu otya eri ebyo by'owulidde? Otegedde Katonda y'ani? Omuntu y'ani? Kristo y'ani? Kaakati kiki ekikulindiridde? Kyuka, leka amakubo go ag'obwonoonyi, kkiriza enjiri, olokolebwe. Weenenya amakubo go, kaabiri eri Katonda akusaasire, akuwe ekisonyiwo eky'ebibi. Era Bayibuli ekozesa ekigambo nti twalokolebwa, oba bweyogera ku Befeso negamba mwalokoka. Ekigambo mwalokoka kiri mu biro ebiyise. Ekigambo mwalokoka kiva mu kigambo okulokoka. Bwe twogera ku kulokoka tutegeeza ki? Ekigambo okulokoka kisiiga ekifaananyi eky'okununulibwa okuva mu katyabaga. Okununulibwa okuva mu katyabaga n'oteekebwa mu mbeera ey'emirembe. Nti abantu bonna wabweru wa Kristo bali mu katyabaga. Basobola okuba nga bakimanyi, basobola okuba nga tebakimanyi. N'ensomesa ya Bayibuli eraga nti abantu bonna wabweru wa Kristo bali mu katyabaga. Twali ekyokulabirako, Isirayiri nga eri mu Misiri yali enoonya bulokozi. Baabonyaabonyezebwa, ezzadde lyabwe lyattibwa, baawebwanga emirimu emingi awatali kuwummula. Bayibuli etulaga mu Kuva essuula ey'okubiri ne bakaabirira Katonda olw'ebyo bye baali bayitamu abajjukire. Musa mu ssuula ey'okusatu aweebwa obuvunaanyizibwa obw'okukirya mu Misiri. Omulimu oguweebwa Musa okuggya abaana ba Isirayiri mu Misiri okubaleeta mu nsi ensuubize gwe mulimo gwe tuyita ogw'obulokozi. Oli mu katyabaga, oli mu katu, oli mu mbeera enyigiriza nga tomanyi ogivaamu otya. Bwe gutyo bwe guli nti ekyatuuka ku Isirayiri mu mubiri kifaananyi eky'abantu bonna mu mwoyo. Tuwaliwo abatali mu busibe obw'omu mubiri ne balina obusibe obw'omu mwoyo, mu kuba nti bali mu katyabaga, ebibi byabwe tebisonyiibwanga, tebeenenyanga makubo gaabwe. Ky'ennaku kiri nti ali mu mbeera ey'akatyabaga nga mwana Adamu talina mwana Adamu munne asobola okumugya mu mbeera ey'akatyabaga, mu kuba nti yafiira mu byonoono bye. Yeetaaga omulala atali mwana Adamu. Ensonga lwaki otuddeyo ku kibuuzo kyaffe netugamba nti Abeefeso yowaayi baalokolebwa mu ki? Tugwanidde okujjukira nti mu masomo ge twalaba agaasooka ddala mu ssuula eno ey'okubiri, twalaba obulamu obw'Abeefeso luli nga baali tebannaba kulokoka oba kuzaalibwa mulundi gwakubiri, nga bwe baali baafiira mu byonoono byabwe n'obutaliimu, era nga baali wansi w'obufuzi obw'obusatu obw'obulabe, okuli ensi eyagwa, okuli omubiri ogutannakyusibwa, okuli omulabe Sitaani, era ekyo ne kibafuula okubeera abaana ab'obusungu. Befeso 2:1 paka ku 3. Ensonga ey'Abeefeso eyo ennyonnyola abantu ffenna nti buli atannalokoka ali wansi w'obufuzi obwo obusatu obw'obulabe, ensi, omubiri wamu n'omulabe Sitaani. Era ekiva mu ekyo kwe kubeera nga ffenna wamu n'Abeefeso tuli abaana ab'obusungu. Ekibuuzo kisigala kikyaliwo, tulokolebwa tuggyibwa mu ki? Bwe twogera ku busungu obwali bulindidde Abeefeso, bwali tebuva eri Sitaani
obusungu buno bwali buva eri Katonda, kubanga lubereberye Adamu ne Kaawa bwe baayonoona tebayonoona eri Sitaani, baayonoona eri Mukama Katonda waffe eyatonda eggulu n'ensi, eyabateeka mu lusuku Edeni. Era mu ssuula ey'okubiri ye yawa ebiragiro Adamu butya bwe yalina okuba nga yeeyisa ng'ali mu lusuku olwo. Mu ssuula ey'okusatu alimbibwamu ne mukyala we ne bagondera eddoboozi ery'omusota. Obusungu obwogerwako tebuva eri Sitaani, obusungu obwogerwako eri oyo gwe baajeemera. Ab'Efeso balokolebwa baggyibwa mu ki? Balokolebwa baggyibwa mu busungu bwa Katonda. Abantu bonna, Abaluumi, Abakolinso, Abafiripi, Abakolisaayi n'abalala, naffe Bannayuganda n'abalala, tulokolebwa tuggyibwa mu ki? Tetulokolebwa mu kintu kya, wabula tulokolebwa okuva eri Katonda. Tulokolebwa mu busungu bwa Katonda, kubanga akatyabaga ako, okunyigirizibwa okwo, embeera eyo embi yali erindiridde gwe nange mu kuba nti twayonoona eri Katonda. So abakkiriza bonna mu byase by'enjawulo ebibaddewo, bonna baalokolebwa mu busungu bwa Katonda. Mutuukirivu, mutukuvu wa mazima, atasobola kuleka bibi by'abaana b'abantu okugenda nga tebikoze ki? Tebibonerezeddwa. Ositegeera bulungi? So kati eyo nsonga nkulu, twalokolebwa okuva ku Katonda, lwa Katonda. Okirabira ddala bulungi nti ekifaananyi kikola ki? Kiviirayo ddala bulungi nti ne bw'oba otunuulidde Yona 2:9, Yona eraga nti obulokozi bwa Mukama. Ozaamuko kino, tulokolebwa okuva mu busungu bwa Katonda. Teri n'omu asobola tujja mu mikono gya Katonda. Katoba nga tewaliwo n'omu asobola tujja mu mikono gya Katonda, ani asobola otulokola mu busungu bwa Katonda oba mikono gya Katonda? Kiba kitegeeza nti Katonda mwene yalina otwerokolera. Ebyo gye bayita enjiri. Ye mwene yalina otwerokolera. Y'ensonga lwaki Yona 2 egamba obulokozi bwa Katonda. Nti bw'oyogera mu Befeso nti ekyandikwa ekigamba nti mwalokolebwa, kubanga mwalokolebwa, kitegeeza balina kye baalimu nga balina okirokolwamu. Ate banga baalokolebwa balina eyabalokola, si mulala. Tokitegedde ti Mukama Katonda ffe. Ensonga lwaki Yokaana 3:16 gamba nti Katonda bwe yagala ensi n'okuwaayo n'awaayo omwana we omu yekka Yesu Kristo, amukkiriza aleme okuzikirira naye abeere n'obulamu obutaggwaawo. Oyo yalina okutiibwa abantu bonna, kubanga Matayo 13:41-42 eragira ddala bulungi ti yekka alina obuyinza obw'okukwata abantu n'abasuula mu nnyanja yaka n'omuliro. Ensonga lwaki omuwandiisi w'oluyimba oluyitibwa Olwazi Olwaffe Olw'edda bwe yali awandiika ayitibwa Augustine Toplady, alina ebigambo byayogera mu layini ey'okubiri n'agamba nti si emirimu egy'emikono gyange nti gisobola okutuukiza amateeka ago, oba okuyayaana kwange konna kwe mmanyi, newankubadde amaziga gange okutiiriika emirembe n'emirembe, ebibi byange byonna okusonyiyibwa oba okusasulibwa. Gwe wekka asobola okulokola, era gwe wekka alone, era gwe wekka. Tewaliiwo kye ndeeta mu mikono gyange wabula okwekwata ku musaalaba gwo. Bukunya era bwereere nkaabirira eri ggwe ekyokwambala. Ate ayinako kenna ntunuulira ggwe olw'ekisa. Nzirukirewa naaza ggwe, ndokola oba nzikirire. Bulya ebigambo ebyo nga bwe njogedde mu masomo ag'enjawulo bwe neeyambisaako ennyimba zino ezaawandiikwa emyaka mingi nnyo, kyosobola okuzuula nti abantu bano okuwandiika kwabwe kwa njawulo nnyo n'okuwandiika kaakati kwe tuli amakanisa agasinga okw'ennyimba. Bagulumiza muntu, bawaana muntu, bituuka Katonda ate bamufuulanga boyfriend girlfriend relationship, bamudibya, bamulengeza, kugamba otunabeera ng'agulumiziddwa. Naye bw'oli ebigambo ebyo by'olidde biva mu kamwa k'omuntu ne mu kuwandiika okw'omuntu yali amaze otegeera Katonda yaani, omuntu yaani, kiki Katonda kyatukolera mu Kristo Yesu. So ensonga ezo nkulu. Era bwe twogera ku kulokoka, mwalokolebwa mu kuba nti kiri mu biro ebyayita. Obulokozi tulina okitegeera nti bulabikira mu biro bya mirundi 3, ebiro ebyayita, ebyakaakati n'eby'omu maaso.
bwe twogera mu biro ebyakaakati y'ensonga gye tulaba ano mu Befeso 2:8 mwalokolebwa nti buli muntu yenna ayitibwa nti mulokole yonna gy'ali yalokolebwa okuva mu kibonerezo eky'ebibi. Balumi 6:23 empeera y'ekibi kwe kuzikirira. Ffenna twalokolebwa mukono gwa Katonda abaalokoka, ekyo kyayita dda. Naye waliwo ekyokubiri, tulokolebwa okuva mu maanyi ag'ekibi. Kaakano nga tuli balamu, bwe tumala okulokoba nga tulokoleddwa mu busungu bwa Katonda, waliwo okulokolebwa okugenda maaso nga tukyambadde emibiri gino. Kuzingiramu okuba nga twennyika mu ssaala, kuzingiramu Omwoyo Omutukuvu akolera mu ffe, kuzingiramu okusoma kw'ekigambo kya Katonda nga kitutukuza okuva mu maanyi ag'okwonoona agali mu nsi, nga tweyawula, nga twesalako ebintu ebitagulumiza Mukama Katonda affe. Mu Luzungu tukiyita progressive sanctification. Olwalwo okulokolebwa okw'omulundi ogwokusatu kwe tuyita nti tujja kulokolebwa okuva mu kubeerawo okw'ekibi. Nti abaalokolebwa, abali okulokolebwa era abalilokolebwa, kikulu kya kutegeera nti bali abaalokolebwa okuva mu kibonerezo ky'ekibi era abalokolebwa kaakati okuva mu maanyi ag'okwonoona be balilokolebwa okuva mu kubeerawo kwaki okw'ekibi. Bwe twogera ku kulokolebwa okwo okw'omu maaso kusonga ku kwambazibwa kwaffe okw'ekitiibwa, nga omubiri oguvunda gwambadde ogutavunda, oguggwaawo nga gwambadde ogutaggwaawo. Ekyo ffenna kye tulindira. Ensonga lwaki Bayibuli etulaga mu Bikolwa by'Abatume 4:12 nti tetulina linnya lyonna lituweereddwa wansi waggulu mwe tusobola kuba nga tufuna obulokozi wabula mu linnya era Kristo Yesu yekka. Kati so nga tumaze okutegeera ebigambo ebyo, twalokolebwa obulokozi, tulokolebwa mu busungu bwa Katonda. Katonda yenna mwene yatulokola, naye atulokola atya? Tutuuka ku nsonga endala gye tuyita ey'ekisa. Lwakisa ekisa ekyo Katonda kye yasalawo okubeera nga akyanja oba nga akiraga eri emirembe gyonna nga bwe twaba mu nnyiriro 7, kyekisa kyekimu kye yakozesa okulokola Abefeso. Ekisa ekyo kyekimu nga bwe twalaba mu lunyiriro 7 nti mu mirembe egigenda okujja alyoke alaga obugagga obusinga ennyo obw'ekisa kye. Ekisa ekyo kye yateesa okuba nti akiraga emirembe n'emirembe, kyekisa kyekimu kyakozesa okulokola Abefeso. Mu lunyiriro 5, 7 ne kaakano 8 lwe tulaba. Era tugwanidde okujjukira nti bwe twogera ku kisa tutegeeza okuganja kwa Katonda okw'obwereere okuweebwa abantu abatakugwanira. Okuganja kuno teri n'omu asobola kukolerera, teri n'omu atuuka ku ddala ng'agamba kati nze ku kino kyenkoze nga bwe tulya nti Yakobo yakola emyaka 7 funa Laakeeri, nti waliwo omukufi asobola okukola n'okola ofune ekisa kya Katonda. Kiweebwa bantu ki? Abo abatakigwanira. Teri n'omu akigwanira. Kitusobola okugwanira okuva eri Katonda eyeebeezaawo, eyeegulumiza. Balumi 3:24 etulaga nti tujjiddwako omusango olw'ekisa nga ky'ekirabo kya Katonda. Timoseewo 2:9 etulaga nti twayitibwa mu kuyitibwa okutukuvu. Si lwa bikolwa byaffe birungi, uliza, si lwa bikolwa byaffe birungi, naye olw'ekigendererwa kye n'ekisa kye. Tito 2:11 ekisa kya Katonda ekireeta obulokozi kirabikidde abantu bonna. Owatali ekisa kya Katonda teri n'omu alokolebwa, kubanga ffenna kye tugwanira gye Balumi 6:23 empeera y'ekibi kwe kufa oba okuzikirira. So ekisa kino eky'obulokozi ate ekikulu kyo tugwanira okubanga tukitegeerako, kiweebwa abamu ate abula tekibaweebwa. Kyova olaba ekitiibwa eky'obulokozi bwaffe kigwanira Katonda yekka. Abamu alaze, abamu abawadde ekisa kye, abalaze ekisa kye, abala takibalaze. Ensonga lwaki omuntu omu yawandika n'agamba nti Bayibuli yakolebwa okubeera nga eyogera eri abantu ba Katonda, si kwanukula ebibuuzo byonna eby'ensi. Sisobola kutegeera lwaki abamu bazaalibwa ne bazikirira, ate abala ne bazaalibwa ne baweebwa obulokozi. Naye eri abo
Katonda bayogera nabo bayagala okwogera nabo abalaga lwaki kisa abalaga nti bwe mutu bwe mwali kino kyekyali kibalindiridde nembakolera kino nembakolera kiri nembakolera ne kino era okwogera okulala kwe kuno nti obugabirizi bwa Katonda obw'obulokozi kyekirabo ekyekisa kye nti abo abaali bafiiridde mu bibi byabwe n'ebyonono byabwe kye baali tebasobola kwekolera ekyo Katonda kye yabakolera bwe bateeka okukkiriza kwabwe mu ye. Omufu alina kyasobola okwekolera weewaawo nedda talina kyasobola gy'omukyusa gy'adda ky'oyagala ky'omukola. N'olw'ensonga eyo okwogera okulala kwe kuno nti obulokozi si bwaffe tubuyaayaanirangako tetubugwanira era tetwabukolera wabula bujja olw'ekisa kya Katonda eky'obuwa. Teri mwonoonyi ayagala bulokozi, teri mwonoonyi ayaayaanira obulokozi, ate era teri mwonoonyi agwanira bulokozi, ate teri mwonoonyi akolera bulokozi. Singa bwe kyali enjiri yandibadde ennyangu abantu batuukako tusanga bagamba njagala kulokoka, naye abalala bavuma ne babika ku matu gaabwe, abalala beggalira mu mayumba gaabwe, abalala ne batunula eri, abalala ne babeerawo oyogere omalirize ogende. Talina budde bwo. Era wano n'okweyambisa ebigambo ebya John Newton byakozesa nga andika oluyimba oluyitibwa Amazing Grace. Bikulu byakufiibwa ku yawandiika n'agamba nti laba obulungi obw'eddoboozi, ekisa ekyewunyisa, laba obulungi obw'eddoboozi ekyalokola omwonoonyi nga nze, eyali yabula kaakano n'ensangibwa, eyali omuzibe kaakano ndaba. Ekisa kya Katonda kye kyasooka okuyigiriza omutima gwange okutya. Ekisa kye kye kyamalawo okutya kwange. Nga kya muwendo ekyo ekisa ekyalabika ku lunaku luli lwe nasooka okukkiriza. Mu biro eby'abannankyukakyuka mu kyasa eky'e15 n'ekyasa eky'e16, myaka 2 bidamba, waliwo abasajja abayimirira be tuyita bannankyukakyuka bwe balaba ekkanisa ey'Abaroma engeri gy'aleekwatamu ebintu nga badibaga ng'obulokozi babutambuliza ku maanyi g'abantu n'ebintu ebirala n'okujjolonga ebyo byali byawandiikibwa. Bannankyukakyuka ne baleeta okwogera kwe tuyita kisa kyokka Leonard Sola Gratia nga bategeeza nti yali enzikiriza nti obulokozi butandika era bulina enkomero yaabwo okuva mu kirabo ekiva eri Katonda, ekyo ekikulukuta nga kiva mu kisa kye kyokka. Tewaliwo ngeri yonna ya bulokozi. Buli mwonoonyi yenna yeetaaga ekisa n'obusaasizi bwa Katonda. So otunuulira layini eyokubiri egamba nti lwa kukkiriza. Kigambo ekyo lwa kigambo kye kimu ekitegeeza engeri y'entambula ey'ekikolwa. Engeri ey'entambula ey'ekikolwa. Ate ekigambo ekyo okukkiriza mulyona nti ekigambo kye kimu ekitegeeza okulumirizibwa okw'ebyo eby'amazima. Okulumirizibwa okw'ebyo okw'amazima. Era bwe tuba tweyambisa ekitabo kya Befeso kirina bingi bye kitusomesa ku kukkiriza. Befeso 4:13 Bayibuli etulaga nti no abakkiriza bayitiddwa mu bumu obw'okukkiriza. Befeso 4:5 Bayibuli etugamba nti tulina okukkiriza kumu. Befeso 3:17 etulaga nti Kristo ali mu mitima gyaffe lwa kukkiriza. Befeso 3:12 etulaga nti tulina ekkubo eri Kristo okuyita mu kukkiriza. Befeso 1:19 etusomesa netulaga nti amaanyi ga Katonda gali eri abo abakkiriza. Befeso 1:15 Abefeso basangibwa okubanga beesigwa. Befeso 1 Bayibuli etulaga nti Pawulo yawandiikira abo abali mu Befeso abeesigwa. Ndowooza olaba nti ensonga y'okukkiriza eno nsonga nkulu nnyo eri obulamu obw'Omukristaayo. Era waliwo n'ebyokulabirako ebirala wabweru ow'ekitabo eky'Abefeso nga Bikola by'Abatume 13:39 Bayibuli etulaga nti oyo yenna akkirizibwa aggyibwako omusango mu ebyo byonna byatandigiddwako omusango okuyita mu mateeka ga Musa. Baluumi 4:5 Ibulayimu yakkiriza era Katonda aggyako omusango yenna akkiriza. Baluumi 10:9 paka 10 etulaga nti omuntu yenna akkiriza na mutima gwe okuweebwa buki obulokozi n'obutuukirivu. So ensonga enkulu ey'okufiibwako wano kwe kutegeera nti Bayibuli bw'egamba nti twalokolebwa lwa kisa lwa kukkiriza.
Bayibuli ennyonnyolera ddala ebyo ensonga enkulu ezikola okukkiriza kwaffe. Titwetaaga ekisa kya Katonda ate twetaaga n'okukkiriza. Era kikulu kya kunyweza nti Abaefeso baalokolebwa lwa kisa naye ate balina okwanukula eri ekyo Katonda kyali akoze olw'okukkiriza. Nti omuntu yenna ofuna obulokozi agwanidde okubanga ayanukula eri Katonda ng'ateeka obwesige bwe mu ye. Okukkiriza kwaffe tekulina kyekugatta ku kisa kya Katonda, wabula y'engeri bwe muwaatwa ly'ekkubo Katonda lyalonda ery'okubeera ng'engeri ey'okuba nti tufuna ate ne tunyumirwa ekisa kya Katonda. Katonda mwene ye yateesa engeri n'enkomerero, engeri gye yalonda ey'okuba nti abantu gye bagwanidde okubeera nga basembeza okufuna n'okunyumirwa ekisa balina okukkiriza. N'ate okuba ng'otegeera nti nga bwe twalaga mu masomo amalala, okuzaalibwa omulundi ogwokubiri kwe kukulembera okukkiriza. Teri n'omu akkiriza okuggyako nga asoose n'azaalibwa omulundi ogwokubiri nga asoose n'aggyibwamu omutima guli ogw'ejjinja n'ateekebwamu omutima ogw'ennyama. So kaakano tukkiriza kwa Katonda atuwa okukkiriza, era okukkiriza okwo mu Tito 1:1 Bayibuli ekuyita okukkiriza okw'abalonde. Kitegeeza nti kuweebwa abo abalonde, abatali balonde tekubaweebwa. Ekyo kitegeeza no tetwekkiririza, twekkiririza lwaki? Kikulu nnyo okutegeera nti Katonda y'omu gwe tusaba omulimu ogw'okukola, y'omu ate era gwe tusaba amaanyi okukola omulimu ogwo. Nti omulimu agutuwa naye ate era y'omu gwe tusaba atuwa amaanyi. Kati so twekkiririza naye obusobozi obw'okukkiriza buva eri Katonda. Kyova olaba kirabo ensonga lwaki Bafilipi 1:29 tulaga nti kituweereddwa ffe okukkiriza. Kitegeeza nti si bonna nti basobola okukkiriza, naye abo be kiweereddwa. Bikola Batume 13:8 Bibiri tulaga nti bannaggwanga oba bannamawanga ne basanyuka ne bagulumiza erinnya lya Katonda abo abaali balondebwa ku lw'obulamu obutaggwaawo ne bakkiriza. Lwaki bajaganya? Lwaki bagulumiza? Bagulumiza kuba baali bakkiriza. Lwaki bakkiriza? Kubanga baali bayawulibwa okubeera nga bafuna obulamu obutaggwaawo. Ensonga y'emu ey'omukyala Ludia gwe tulaba mu Bikola Batume 16:14 Katonda mwene yamuggulawo omutima gwe n'ayanukula ebyo ebyali bibuulibwa Pawulo. So mu Befeso okukkiriza kuno Bayibuli ekuyita ekirabo kya Katonda oba kye tuyita okukkiriza okulokola, era kubaako n'ebikolwa. Omwonoonyi ku lulwe tasobola kwereeta. Mukama waffe ayogera mu Yokaana 6:4 nti Katonda affe teri n'omu asobola kujja gy'ali okuggyako nga waluddwa kitaawe. N'ayogera mu Yokaana 6:5 n'agamba okuggyako nga kikuweereddwa kitaawe tosobola kujja gy'ali. So okuyita okw'omwoyo okutaziizibwa kuzingiramu ebintu bino. Abantu bakyusibwa n'afuulibwa ebitonde ebijja, ate era n'okukkiriza kubaweebwa ne basobola okubeera nga baanukula. So ensonga zino nkulu nnyo za kutegeera ensonga lwaki tulaga ne tugamba nti kikulu nnyo buli muntu yenna okuba nga weeteeka wansi ow'akatuuti akasobola okugabanyizaamu ddala ekigambo kya Katonda. Watali ekyo ojja sigala ng'ebimu ku bino owulira ddala nga emboozi ez'Abazungu. Naye singa oba ng'oli mu katuuti ng'otula wansi w'akatuuti ak'omusajja si ak'omukazi, ak'omusajja yeewaddeyo mu byawandiikibwa, ojja siima baaba Katonda kye yatukolera. Sobola kusukako wano wabula ogamba nti ekisa kya Mukama waffe Yesu Kristo kibeere eri mmwe mwenna. Amiina.